So eno message egenderi mwena abakulembeze bino byaddala tetuli mu kufinika mannyo. Olaba kino ekyenkukunala avuddeyo n'akugamba nti yakitandika ye mwennyini mu bigambo bye yakugamba okujjako ng'ayinamu ekizibu ku mutwe yakugamba nti ekibiina is a family party. Yes. It is a small grouping. Kati atakugamba ye founder wa family party. Omuntu ono mwe mulowooza alina kuba mu ddwaliro ki era nga bamukebera bulwadde ki? Nga twolekera 2026 ampuliriza ebigambo bitandise okubeera nga byeddamu ebyo byaliwo 2021 ng'agenda kubeera nga ayingirawo. Kakati jjukira bangi bannaffe battibwa, bangi bannaffe baatubulako era nga bano battibwa abakuumaddembe. Era ebigambo bino Mwami Museveni yabikkiriza wabula ng'omu ku bantu be twayiwirawo omubiri eyali leader of opposition Mathias Mpuuga yatulya mudda olukwe. Bino byonna ogenda maaso ampuliriza njagala osokola ebigambo bino ebyaliwo kaakati olwo tukomewo bupya olunaku olwaliro kitegeere. Koze musobola okukiteekayo nakyo nkibawe munaakiteekayo munaaba n'obuvumu obwo producer anaaba n'obuvumu ne TV eno ne tuteekayo ekifaananyi Mpuuga lindako Mpuuga lwe yayingira ekibiina kya NUP kuba mugane kwekubira bwe yalaga kadi bwati nga bamulisiivinga mu kibiina ennaku z'omwezi 22 September ekibiina baali bakironkinzidde. Kakati ebyo olaba kino ekyenkukunala ekirabibwa n'ayonka diro yayingira ekibiina bayingira batya bateesaganya batya kuba byali bya lwatu. Olaba kino ekyenkukunala avuddeyo n'akugamba nti yakitandika ye mwennyini mu bigambo bye yakugamba okujjako ng'ayinamu ekizibu ku mutwe yakugamba nti ekibiina is a family party. Yes. It is a small grouping. Kati atakugamba ye founder wa family party. Omuntu ono mwe mulowooza alina kuba mu ddwaliro ki era nga bamukebera bulwadde ki? Ye muntu y'omu. Ekibuuzo kye mulemeddwa mmwe mulinga abasasula okumubuuza sente yazifuna oba teyazifuna. Kuba Mwami Mpuuga bwe yali ku CBS kiki weebale nnyo producer weebale nnyo weebalire ddala lwero olunaku omukulu kaadi eyo tolirabayo kifaananyi kya Alex Waiswa mu ffumbiro ng'alina kaadi eyo bwetyawo terukirabayo. Tolirabayo kifaananyi olaba oli owakakofira ali emabega bamuyita Doni Sheriff tolirabayo kifaananyi kye nga zaawo bw'ati azze okutimba kaadi. Olwo lwe lunaku abampuliriza era abala basanyuka omwami oyo Mpuuga omuferesuuti lwe yayingira tasobola kwogera kigambo ekyo ekiriwa okimanyi kyoyogedde kyeki okigambye otya omuferesuuti kakati bwe yabadde ayogera kakati nno bingi ebyaliwo era bingi ebyatuusibwako ba comrades nga naguno gwaka abangi tuddangamu bakubako kya mu lubaale nga n'abalala bavundira mu makomera. Kati ekifaananyi ekyo kyentaddeawo njagadde nsooke nkulage omu ku ba comrades abavundira mu kkomera amanyiddwa nga Bobi Yanga. Ago goolaba ge makaage g'abadde azimbye mu kyalo wabula kyannaku nnyo nti abasajja bano omusajja baamukwata bwe batwe baamuwamba ne bamutwala e Luzira naguno gwaka tayimbulwanga kyokka ng'ekyewunyisa ate ono awozesebwa mu kkooti ey'amagye ewedde emirimu kyokka ng'etteeka ligamba okusinziira ku kkooti enkulu ebigambo bye yayisa nebeera ng'emaze okubeera ng'erangirira nega nti buli munnayuganda yenna atali mukwata mmundu atayambalangako ku kyambalo atakolangako ku training ono takkirizibwenga kubeera ng'awozesebwa mu kkooti ey'amagye wabula bannaffe bangi nnyo abawozesebwa mu kkooti ey'amagye nga naguno gwaka abasajja wadde kkooti yasalawo tebayimbulwanga era bino byonna ogenda mu maaso kimaze okubeera nga kyeyoleka nti obutali bwenkanya obutali bumativu mu bannayuganda mu ggwanga Uganda gavumenti eno Mwami Museveni gyakulembera nga bino byonna eby'omulimu omutwe mujjukira nti abaka bawedde obukadde 10 mu parliament abamu babututte era abalala bangi bamaze mbu ne babugaana naddala abo mbu abali kudda oluvuganya gavumenti wabula nga amawulire galaga nti n'abamu ku ludda oluvuganya gavumenti ensimbi zino bakuulita nazo mu matumbi budde saasali mukago ogw'ekiro bano ne bagenda ku parliament ne bagabana omunyago era ng'ekyabawesa ensimbi zino kwe kubeera nga beebazibwa nti nno baayisa etteeka ery'emmwanyi mukama waabwe General Museveni n'abeebaza okubeera ng'ono tebamujeemera kyokka nga bino bitadde ku mabbali era amawulire galaga nti ensimbi zino zaaweebwa abantu bano
okubeera nga bawongera mu Kasunda Baasi etteeka erigenda okubeera nga liyitawo ery'okubeera nga ekkooti y'amagye mbu kaakati eno bagenda kubeera nga bagitetenkanya eddemu okubeera nga ewozesa bannayuganda naddala abo abatali bamukwata mmundu naye birina okubituukako. Mwami Museveni alina okubeera nga akozesa paaliyamenti ey'eggwanga Uganda asobole okubeera nga atuukiza ebigendererwa bye nga bw'olaba byazaatuukiriza ng'okukyusa ebisanja ng'okukyusa emyaka oba okujja ekkomo ku bisanja n'okujja ekkomo ku myaka. Kaakati nno mu ngeri y'emu era etteeka eryo ery'emmwanyi walaba abasajja bano baayanguwayanguwa era ogenda okakkana nga baliyisizza era obukadde 10 bwe butyo bwatonya mu nsawo yaabwe. Kaakati nno bamaze okubeera nga beetegekera n'okubeera nga bawawula ensawo okubeera nga baddamu okufuna omudidi omulala okuguyoola ogw'omusolo kubanga bano mbu bagenda kuddamu bayise etteeka eryo lyennyini ery'okuddira nga bannayuganda babeerenga ampuliriza bawozesebwa mu kkooti ez'amagye wadde nga bano si bamukwata mmundu. Njagala nnyo nsookenko ku bigambo bino ampuliriza obiwulye bitono nnyo ku bifaatagana ku nnyumba ey'omusajja ono ameddwa nga Bobi Yanga avundira eruzira. Eyo y'enju ya Bobi Yanga muganda waffe ago ge makaage naye obulwadde bwe gayina tegayina madirisa n'enzigi tezinnagenda ndabirwamu. Ago ge maka gaffe ag'omukyalo ke tubadde tuyina ono ye Bobi Yanga amakaage ewaka naye ekizibu kye tuyina madirisa temuli n'enzigi temuli manya enzigi mulimu luno. Oluvannyuma lwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okukyekkaanya n'okwekkaatiriza n'okubeera ng'ono yakasusse eriiso ewala n'alaba ng'abakulembeze bangi mu NUP baatandika dde okubeera nga bava ku mulamwa era nga bano beesuulirayo gwa naggamba ng'ekyabatumwa oba ekyabatwaza mu paaliyamenti abasajja n'abakazi nga bangi baakivaako dda. Kaakati nno amukwano gwa nga mpuliriza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono avuddeyo n'alya mu ttama ebigambo bino tabyogedde leero tabyogedde eggulu wabula ebigambo bino yabyogerako gye buyise olwo ng'amaze okubeera nga alengera bangi abavudde ku mulamwa kyokka nga bannaffe bangi abeesaddaaka ku lwaffe ne bayiwa omusaayi gwabwe nga bangi baalekawo n'abaana baabwe baafuuka bamulekwa bangi baalekawo ne bazadde baabwe kati bazadde baabwe tewali abayambako yadde okubagulira akasukaali oba ekibiriiti oba omunnyo kabeere sabbuuni. Kaakati n'omwami Kyagulanyi kwe kuvaayo mu bukambwe obw'ekitalo ennyo naga nti abantu bano mwenna bino ebintu bye tulimu ebya struggle temulowooza nti byakusaaga busaazi si byakusinika mannyo si byakuteeka mpeke z'akasooli kungulu. Ebintu bino bye tulimu byaddaadala kununula nsi yaffe kununula ggwanga lyaffe okulaba nga tulijja mu mikono gyabo abasajja bajja ng'abanunuzi naye nga baasalawo ne bafuuka abasibira mu bbwa. Mwami Kyagulanyi agamba nti bannaffe bangi nnyo ensimbi z'abafuukira omubisi gw'enjuki era ng'ono agamba nti bangi baava dda ku mulamwa kaakati bwe ziba nga zaali nguudo zaawa omuggo kadda. Kati omusajja agamba abagenda okubeera nga muddayo mwesibe 3 kubanga 2 ziyinza okubeera nga ziyulika mangu. Kyetugenda okugendako 2026 kyandikuule ejjembe kyandiyasa n'ettaka kyandiyeeta musisi atalabwangako oba oyinza okubeera ng'omuyita tsunami. Kati mu ngeri eno mukwano gwange mpuliriza njagala omentambula n'omulongoosa omuluutansozi yateekamu ensimbi okutuusaako ebigambo bino by'olina okubeera ng'owulira ku lw'ensi omukooneko akujjanjabe buli ndwadde yonna ekutawaanya. Wulira pulezidenti nkomewo. So eno message egende eri mwenna abakulembeze bino bya ddala tetuli mu kufinika mannyo. You should be ready to either stand by the values that you promise oba abantu bajja kulabisa. Bino bya ddala abantu balina ennaku yaabwe ate tebagenda kulekeraawo. Ate yenna aliba atuliddemu olukwe tujja musula busuzi bali twetweyongereyo paka nakyemanyabutulimuddako. Yeffe bamu tetukyukanga yeffe bamu tuyinza okumera obuviivivi obutono tuyinza okuba n'enkoko ezimu tuyinza okuba amanya agamu gaba gavuddemu tuyinza okuba n'amagumba agamu agamenyese naye ffe bamu kyetwatandikirako kyetuliko era kyetugenda okubeerako paka gatufunye freedom yaffe. Kaakati nno munnayuganda atugoberera ky'olina okubeera nga otegeera oba ky'olina okubeera nga omanya tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okubeera nga tuzuukusa bannayuganda okubeera nga ensi yaffe tugisisimula kubanga guno omulimu twagwewa butereevu nnyo nga ne bannaffe abali ebunaayira batuyambako okubeera nga bayambako kw'abo abantu abaagenda nga tebalina kye bamanyi. Kakati nno onajjukira nti bannaffe bangi nga bagambye nti baatufaako dda era nga n'ebintu bingi mu ggwanga Uganda byasaanyizibwawo dda. Nkugambye nti okuva Mwami Museveni yayingirawo mwenna mujjukira ekyafanga ejjinja era eyo ejjinja city mwenna mukimanyi nti emu ku city
ezaali zisinga mu Uganda era ye yali yesingira ddala mu Uganda okubeera n'amakolero aga buli kala nga gakola buli kimu ekyafulumizibwanga mu ggwanga Uganda. Era abasoga be bamu ku bantu abataabulwanga mirimu, abaana baabwe basomanga nga bafuna emirimu, nga n'oyo abaalemeddwa okusoma waakiri afuna omulimu omutonotono ogutandikirwako wali mu factory. Nkugambye waliyo factory empitirivu nnyo mu site eno ey'Ejjinja, wabula nga wenjogerera zino zonna baazikuba dda ekigo n'enkoona n'enywa, era ng'okuzisitula wansi we baazikuba olina kuleeta nsuuluulu ozisimuleyo busimuzi kubanga zino zaayingira dda mu ttaka. Kati ebigambo bibino ampuliriza abasajja bano be bamu, omusajja agenda okulaba nga badduka ku spidi ya kiyiriyiri n'asalawo ebikajjo byabwe n'abikuba ennume y'ekigo. Era omuntu okutunda ekikajjo kakati yiika ennamba oba ttaanya ennamba oyinza okuba nga towoza mutwalo ogw'ensimbi eza Uganda, wabula ate ng'okutunda ebikajjo bino bye weerimidde ku ttaka lyo, mu maanyi go, mu ntuuyo zo, olina kusooka kufuna layisinsi akukkiriza okubeera ng'otunda ebikajjo bino. Era ebikajjo bino tolina kubijja mu lujjaalwo okuggyako oli abikuguzeeko alina layisinsi yalina okubikima mu lujjaalwo. Era ebikajjo bino tolina ganti kambiguze ono oba mbiguze ono, ali omuntu omu asalawo ku lw'ebikajjo ebyabasoga. Kakati nno bano baabavuwaza dda, kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku oba ekikwewuunyisa oba ekikweraliikiriza nga bwe gavumenti tukyalina omulimu munene nnyo. Abantu bano bonna tebamanyanga nti omuntu asinze okubeera nga abaavuwaza ye regimu yennyini gye baliko eya Mwami Museveni. Abasajja bagamba nti okusinziira ku babaka abaalondebwa mu bitundu byeyo abasajja bano gye balima ebikajjo, kyewuunyisa ng'omuwendo muyitirivu nnyo ogw'abaka aba NRM abaalondebwa, nga kino kitegeeza nti olw'okuba abantu bano baavu nga n'okusoma tebaasoma kimala, kati abantu bano bagenda ne babalimbalimba n'obusukaali n'obusabbuuni nga bwe mwalaba vidiyo gye ne bakolera ng'omusajja asimbisizza abantu 100 lulamba abakazi, abawa obusukaali, abawa obusabbuuni, abawa obubaafu n'ensimbi enkalu siringisi 5000 eza Uganda. Nga kino kitegeeza abantu bano kasaba bawa obusente buno bo baba balaba nti oyo abawadde obuntu obwo abazuukizza, abazaawuzza, abafudde bazira olwo abagaggawazizza. Kakati bano akatambala kati abali ku maaso tulina okubeera nga tulwana twejjemu abantu nga bano bwere nga bonna bategera ekigenda maaso mu nsi yabwe Uganda. Kati njagala nkuwa ku lisiti enkambwe ey'abasajja n'abakazi abaalondebwa mu bitundu ebyeyo mu Eastern. Ampuliriza bano nga tebali ku kaadi ya NUP, nga bali ku kaadi ezo eza Munnayuganda anyigiriza bannansi. Kyannaku nnyo nti abasingako bonna bengenda okuwa ku lisiti eno bonna ba NRM abaalondebwa, kyokka nga NRM ate eddidde abantu bano ne baavuwaza ne bafuula emponga byoya abaavulu nkupe kiwogo kibula bannakunkunye dda. Kakati nno kyenkugambye nti omulimu gukyali munene nnyo. Temulowooza nti okuggusa olutalo luno tuli mu lwaswago tujja kusindika businisi mannyo. Tulina okukolera ddala buli muntu yenna okulaba ng'ensi eno ekyuka. Kati sooka owulye lisiti eno enkambwe abantu bano gye baalonda ng'ate balonda abantu bennyini omusajja amaze okutikka ebikajjo byo akugambye kamalo somose emaali nzije nkubalire ssente z'onkusasule. A few moments later emmotoka ne yeegalika bwetyo ddala aba akyakusasudde oyo. Yes, abantu b'e Busoga yeno embeera gye muyitamu ebwe mubanga mukyalina endowooza egamba nti katulonde NRM tusobole okufuna saavisi okuva mu gavumenti ya NRM, ekyo mwerimba. Kati wuliriza bulungi bano babaka ba palamenti bwe mwalonda: Adidwa Abudu, Bukoli South Independent; Akamba Paulo, Busiki County NRM; Asumani Basalirwa, Bugiri Municipality Jema; Bajire Agre Henry, Bunya County West NRM. Tatesangako mu palamenti bukyanga agenda yadde okukolola. Baka Steven Mugabi, Bukoli County North NRM; Batuwa Timothy Rusala, Jinja South Division West NRM; Bwire Sanoni Nadeba, Bulamogi County NRM; Gume Frederick Ngobi, Bulamogi North West NRM; Igeme Nathan Nabeta, Jinja South East Division NRM; Isa Abirye Idi, Bunya County South NRM; Rebecca Kadaga, Kamuli District Woman Representative NRM; Katali Loy, District Woman Representative Jinja NRM; Abdu Katuntu, Bugweri County; Kauma Sauda, District Woman Representative Iganga NRM; Kayanga Baroda, Kamuli Municipality NRM; Kayogera Yona, Busiki North County NRM; Kibalya Henry Morris, Bugabula County South NRM; Kintu Alex Brandon, Kagoma North County NRM; Steven Bakubalwayo, Luka South County NRM; Eketeria James, Bunya County East NRM; Chakulaga Fred Bwino,
Kigulu County North NRM kyebakutika Manjeri ono yekka ye mukyala omubaka wa Jinja City ow'ekibiina kya NUP. Kyobeeruku Nyensiko Luka North County NRM Kyoto Ibrahim Muliri Budiope West County NRM Naigaga Mariam Women Namutamba NRM Engineer Moses Magogo Budiope East County NRM Rachel Magola ono Obangaina District Woman Bugweri NRM Makoha Margaret Woman Representative Namayingo NRM Mbayo Esther District Woman Representative Luka NRM Mugabi Muzale Buzaya County Kamuli NRM Mugema Peter Iganga Municipality NRM Kauma Milton Kalulu Kigulu County South NRM Pasisi Namuganza Bukono County NRM Namukuta Brenda District Woman Kaliro NRM Okeyo Peter Bukoli Island County NRM Sirwani Solomon ono mudamu Sirwani Solomon eyalya millions 2 ono yomu kuba commissioner abana okuli Mathias Mpuuga nono n'abakyala abalala abegabanya sente y'omu w'omusolo ono wa Bukoli County Central NRM Taka Agnes District Woman Bujiri NRM Teira John Bugabula County North NRM wali omu Muwanika Kagoma County Jinja NRM Wanyama Maiko Mayingo South County. Kale nno ebigambo nga bwe biwulidde sisobola kubeera nga nsukkako wano katono nnyo wabula okusukkawo nyina okusooka okuwummuzaamu n'owekitiibwa nnyo Honorable Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya mu Parliament asooka atuweemukko kiki kyatuwa tukiwulire olwo tuwummulamu ate enkomawo bupya. Kakati nno leader of opposition waffe Honorable Joel Ssenyonyi era nga bw'omulabawo ampuliza ku screen yo eya AKTV Media Uganda. Kakati nno omusajja ono ng'amaze okubeera nga ayeeyoleka mu Parliament nti wanjawulo nnyo era nga amaze okulaga ndi bino by'okumutambuliza ku ntoli nga bakola Mathias Mpuuga ne bamuwa miliyoni 5 kati bamwongedde akawumbi kalamba ono yabigaana yalayira naga nti okufiira kuwaaka ng'essaawa okufiira kuwaaka nga minzaani. Kakati nno omusajja agamba nze nasalawo okukolera bannayuganda ababanyigirizibwa kubanga ekyannondesa saagala nve ku mulamwa olw'omulugube tewali muntu n'omu yali aziikiddwa na nsimbi ne betwalaba nga baali ababedde ennyo baaziikibwa bwe batyo nga bwe bajja. Kakati olwakimba nziri obulamu bwa bannayuganda okubeteeka mu mbeera embi n'okubeera nga mbutunda. Kati omusajja agamba nti abaweredde miliyoni 10 ono agenda kulemerawo okuuka ejjembe n'okusimba Nakakongo oba liyite Kuuli okulaba nga abantu bonna abaalidde ssente naddala abo abava ku oluvuganya gavumenti nga bagololwa ettumba naddala abo abava mu NUP. Omusajja agamba laba enguudo bwe zifaanana, ensimbi ezandikoze enguudo, ensimbi ezandiyambye bannayuganda, ezandigenze mu masomero, ezandigenze mu malwaliro okuteekayo eddagala, abasajja bagabananga bane olw'okubeera nga ate ekibagabanya ssente zino kwe kubeera nga ate baasuula emmwanyi nga n'emmwanyi ennyini etteeka lyayo lye baayisa lyakugisuula busuuzi nga kitegeeza nti nabo bennyini basiru kubanga abamu ku bo abaayisa etteeka lino ate baalima emmwanyi. Kati omusajja bw'anaagikuba ekigo olw'okuba bawadde ensimbi zino ng'ate mwanyi baagikuba ekigo so nga eri ebadde longottaamu ani oba investment ng'ojja kufuna ensimbi
balina ensimbi bwe baliva mu parliament baliryawa soka oli ebigambo bino zaweebwa ne mu meeting bwe babiteeseza yalimu era sente abaka aba NRM aba independent abakwa ku NRM n'aba opposition abamu abakolagana n'aba NRM baweebwa sente zino. Ssenyonyi ategeezezza nti ababaka katono bagwewa ekigo amazima bwe gatandise okuvaayo nti ddala baafuna obukadde 10 ekitadde ababaka abawera mu kattu. Kati abadde beebuzaabuza ndisimanya abatuwaayiriza naki kati obukakafu bumaze okuvaayo. Ssenyonyi bw'ati alabudde ababaka ba NUP abatadde emikono ku kiwandiiko nga balaganga bwe bataafunye ssente zino nti bakakase nti kye baakoze mazima meereere kuba singa obujulizi bunaavaayo nga baazifuna bajja kutuuka okwejjusa. Naye ate bw'onooteeka omukono ku kiwandiiko ekyo kuba obujulizi bukyajja bungi ekimala ne kitegeerekeka nti ono baasayininga naye sente baazifuna ojja kunnyonnyola bannayuganda. Ssenyonyi era asabye gavumenti okuwuliriza okusaba kwa Kabaka kwe yakoze ku nsonga y'amataba galeka okuddamu okutta abantu mu kibuga kuba bo bwe bagenda okubyogerako balowooza nti bazannya byabufuzi. So ovako omutanda bwe yatuwadde bwe tuba nga tubuuliriza abantu nga tukola ekisaanidde okukolebwa amataba gaali badde tegayola bantu nga tukoze ku nsonga eza drainage amakubo tugakoze bulungi n'abafa mu malwaliro nga tebalina kufa. Ssenyonyi atubuulidde nti wadde nga poliisi yazzeemu okubalemesa okutambula mu ggwanga baakusala amagezi okulaba nga batuuka ku buli munnayuganda yonna gy'ali. Bafuna ensaalwa banyiiga nti olw'okubanga abantu bawubira ku mukulembeze waffe obwo gwafuuka musango ddiigwa. Era nkugambye abantu bano bonna abayisa etteeka lino kaakati nno oyinza okubayitanga ensenene mu ccupa beerumaluma bokka ne beerabira nti nno omulabe waabwe y'omu y'oyo asaanikidde eccupa mwe beerumiralumira nga kitegeeza nti obukadde 10 bagenda bukuwonako olwaleero naye bw'onoova mu parliament tebagenda kuddamu kukujjukira era togenda kuddamu kufuna dde n'ekikumi n'ezo z'obadde ofuna togenda kuddamu kubeera ng'ozifuna kubanga ogenda kuba ovudde mu parliament nga kino kitegeeza nti ogenda kuddamu ofuuka omwavu lunkupe emponga byoya kubanga bangi tubalabye abaali ba MP nga kakati essaawa zino beeyaguza lujjo wabula nga mu biseera biri betwabagambanga nga endabirwamu zibeera waggulu era tebayagalanga kuwuliza bigambo byaffe wabula essaawa zino nga balaga nti ate baafuuka bannaffe olw'okubanga omugaati gwaggwawo olwo ne bakomawo okufuuka bannaffe nga tebakyalina luwenda lwonna olubba akasente akomiwa omusolo. Kaakati eno n'abasumba ab'enjawulo bangi abagezezzaako okubeera nga bawuddiisa n'okubuzaabuza bannayuganda mu kifo bano kye bandiraze endiga ekituufu kaakati bano be bamu kubagezaako okubeera nga bawuddiisa n'okubuzaabuza n'okukyamya okujja mu kuba egolokofu bannayuganda naddala abo ababalabye enkyukakyuka. Kaakati omusajja ono gw'olaba omupasita mulambirira ngenda kuwa ebigambo ogenda kutya abasajja bano ng'ono y'omu ku bakuutya ddala akadingidi ate nga si ye yekka Bujingo Niyonzimaana abangi mumanyi omusajja oyo wa Pentagon abye bannayuganda naddala ne mukati ne yeewogoma nga buli mwaka ebya Pentagon abyongerayo bwongezi wabula ng'ekyokusonda kino baakikwatanga gwa 2 bannayuganda baakigumbukira baakikwata busimbu ampuliriza nga boolaba omusimbu bwe yakwatagana n'ekigo. Kaakati nno bano okusonda ensimbi eza Pentagon balinga boolaba akabaani ku ndongo tebateŋŋana buli kanako omusajja agamba muweeyo ne bawaayo omwaka bwe guggwako n'abaga nti byemuwaddeyo kaakati ebyo mbisazizzaamu tugenda kutandika bipya ebyo sibibala. Kaakati nno n'abafaaza abini abapasita abalala ab'enjawulo mu mbeera y'emu bayinza okuba bo tebasondesa abantu mu Pentagon naye okubeera nga babawuddiisa ku makya ne babayita mu ttuntu ne babayita ekawungezi ne babayita ekiro ne babayita oluusi ne babasuzaayo nga bagezaako okubeerabiza n'okubajja ku mulamwa obudde bwandibwedde muwaayo okulowooleza ensi yammwe okukyusa ensi yammwe mudda mu kulowooleza mu Yesu mbw ajja kutukolera ebyamagero Yesu ajja kutuyamba nga naye musajja wattu yalemwa okweyamba nga bamuteeka ku musalaba musajja wattu. Kaakati olwo bwe yalaba kiganye n'agamba mbu yafiiririra ffe. Kaakati nno embeera bwetyo bwefaananyi wabula bino byonna nga bigenda mu maaso kankujewo omulongooso mu Luutansozi owulire embaga. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo
Kawaswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752 28 nooti 910 awo Mbebutoola n'omuluuta Nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto. Wano nga Pastor Kiganda ali mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obumuweebwa mu nkola ya capitalism. Obuvunaanyizibwa bwe buli wa wefuuluyo. Ali mukakasa abalokole nti bw'olaba emmotoka egenda mu maaso emipiira gyo giba gidda mabega. Sebo ekyo kifu eyo illusion ekozesebwa mu firimu techniques. Bano abazanya firimu akakantu we bakakozesa mu reality kifu ky'oli mu kwogera. Abalokole tebatulanga kaawo ne bakyebuuza lwaki bebizibu ebyalo babitwalira abasumba bayina kubisabira busabizi. Naye ekizibu ekikye ye kyakusondera oyina kumusondera. Nti akera kumacha n'abasabise mube yakedde okutuuza nga temuli mu kukola naye ng'ate mmwe mulina okumusasula. Ne muwaayo ekimu eky'ekkumi ne muwa ekiweebwayo ne musiga n'ensigo. Ye bw'aba ayagala okutandika church oba okuzimba church mwe mulina gisonda. Bw'oba oyagala okuzimba ennyumba gw'omugobereza endiga mulina kusaba. Ye bw'oba onoonya omulimu gw'omugoberezi mulina kusaba misa saala nevuga. Ye bw'aba ayagala okutandikawo omulimu oba ayagala kutandikawo radio mwe mulina gisonda. We fool you. Mu piramidi ya capitalism Museveni mwatufugira bano mwebali. Teri bukulembeze butava eri Katonda. Gwe n'oguma. Bw'oba ng'obuliddwa omulimu akugamba gwe saba nnyo. Ye bw'aba abuliddwa ekyokulya gwe mulina kisonda. Omusumba afune emmere. Bw'oba oyagala okugula emmotoka olina kkanya saala. Ye bw'aba ayagala okugula emmotoka eyo ebeera mmisa buli kadde ng'abajjukiza nga bw'alina okugula emmotoka mu gisonde. Okitegedde? Bo eva baliwo okutusiriwaza busiriwaza mu piramidi gwe mulimo gwabwe. Era basasula okusiriwaza abantu. Okitegeera? Bebo banaddiini bonna ng'obagasse wamu abasinga obungi. Nti n'omusabize bw'obula omulimu akugamba gundi yakuloga ate bw'ogutandika bakasitoma ne babula akugamba waliwo yakuloga bakasitomazi babule ne bakasitomazi banajja batya mu ekonome enfu. Bino ebintu bya Katonda bya reality tebiriimu bw'ate kuwetaweta eve ebintu bya Mukama Katonda reality. Nyebbo munnaye basasulwa mu nkola ya piramidi okutusiriwaza. N'oli omusajja omukulu bwadira illusion za firimu n'atandika zisomesa abantu abakulu ate nabo ne ebifaananyi ebyo byolaba ku screen byabajeno era nga abasajja bano be bamu ku baalwana mbu okuza Uganda ku luguudo okusinzira ku bigambo byabwe bagamba mbu Uganda yali yawabaddanga yava ku mulamwa era mbu abantu abaali mu gavumenti ebiseera ebyo mbu baali basibira mu bbwa mbu abaatulugunyanga bannayuganda ababaliisanga akakanja n'okubakoza akajiri kati abasajja bano mbu bayingira ensiko era omu ku bo bano ababiri yafa dda musajja atu gye yalaga ekaganga kaakati n'ennyama yamugwadda ku magumba nga magumba ge gali ewabula ono ng'ayana bakubeera ng'afa yayogera ebigambo bingi nnyo bannayuganda ebyabasigala ku mitima era nga tebiyinza kubeera nga bibavaako nga kino kiraga nti ne bw'obeera oli generaali afaanana atya ampuliriza olina okubeera ng'otestingako ku ttaka eyo weebakira eringi olw'ettono obeere ng'oli ebika omusajja ono tumune abamu ge muyita tumwine naye nga nze muyita tumune ow'eriisa erimu yono yavaayo n'agamba nti police has a right to shoot and kill you if you reach a certain level of violence. Kaakati omusajja ono tewali omuntu yamushuutinga, tewali omuntu yamukuba kikonde, tewali yamukuba jjinja, tewali yadde yamusoozaako, yadde okumusongamu olugalo, yadde okumuvuma, yadde omutunulya bw'ati omusajja yafa bibye birwadde bye ogenda okakkana ng'aweddewo. Kati essaawa zino yaleka agambye mbu tawagira mwami Museveni era okubeera ng'avaayo gamba tawagira mwami Museveni ono yamalamu ojja kubwa minisita obwali obwa security kati omusajja ono lwamusokola omugaati mu kamwa naye n'ajjayo enjala era baafunamu obutakkaanyaawo wabula ate omusajja ono endwadde bwe yamuliira ogenda okakkana ng'emulemezza ensi eneewoomerera okukira omubisi gw'enjuki ng'aserengese ekaganga. Kati omusajja ono eyasigala omwami Museveni naye abeera akyogera lunye nti nze naatera okugenda mu ggulu mu myaka 8 gye mpezezza wabula mbu bawala bange baŋŋamba mbu nkyabuzayo emyaka 2 okuweza emyaka 10 mbu ndyoke nfe ng'alinga agamba nti bawalabe be baditamininga omuntu alina kumala myaka emeka ku nsi okubeera nga afa wabula nga tumulaba musajja wattu naye byasiba byennyini nnyini bw'obanga toyogedde bubi oyinza okugamba nti bikutuka okusinziira ku myaka
Africa gyayina n'okusinziira ku buwangazi bw'Abafirika naddala nga basajja kati omusajja ono yayisaawo dda myaka gy'alina okubeera nga afiirako okusinziira ku lifespan ey'Abafirika naddala abasajja kaakati nno Mwami Museveni mumulaba nti buli walaga musajja wattu takyasobola na kwetengerera atambula ayuuguuma omukono ogumu takyagugolola gwo gwasigala gumulooko gubeera gwewese mwamulaba yatwalibwa mu kyalo olumu okubeera nga atema ettooke n'atema ekitooke ejjambiya 10 ekitooke okugwa ku ttaka ate okutemako ettooke wali wabeera ekikolokomba yatema ejjambiya nga 8 ng'ekikolokomba kifuuse ekikolokomba mwamulaba yagenda mu factory ey'okugulawo tayiroozi omusajja omusirikale bwe yayagala amuyambe n'amugamba genda toka ng'akyalaga nti omutima gwo gukyali gw'amaanyi nnyo naye era ekyennaku omubiri gumugamba nti ne bw'okola eddagala ne bw'osadde akamagujja ne bw'oleeta yirizi ne bw'ozinira ku mpiso ogenda era bwe kuba kwambala omusajja ono yandibanga amaze okwambala essuuti ye bulungi nnyo nga n'engatta amaze okubeera ng'aziteekamu wabula nga kituliko kaakati ali ku buwuzi bwa ngatto ate oba okugulu okwokubiri ng'okusooka yakusiba dda era essaawa yonna yandibanga abiteekamu engatto agende aserengiteekaga nga bajjajjaabe gye baagenda eyo gye beebakidde eringi gye beebikidde ettono kaakati nno wabula omusajja ono bw'agenda tetunaba kubeerako nga tufunawo engeri entuufu oba strategy entuufu oba enkola entuufu gy'ataddewo obuyinza okubeera nga butambula obulungi okudda ku muntu omulala kati kino ffe kitulwaniza nti Mwami Kyagulanyi 2026 mumuteekemu obwesige fenna protestive vote tumuwa akalulu omusajja tumusigukulule ku ntebe nga tanaba kubeera nga yerindiggula ku ddumwa okuwummula president mu mirembe wabadde otegeeza ki ani atakimanyi abantu tebakufunye bulungi banfunye abakitegeera batagala kukitegeera baleke tebabitegedde bakimanyi ani atakimanyi nti buli omu bw'akola atuuka w'atuuka n'awummula kyetumwagaliza ani atamwagaliza mirembe ani atayagala buli muntu akole awummule bulungi mu mirembe kyoyagala buli omu akyagala kati oyagala awummule ddi ekiseera we kirutuukira ekyaddi katonda wanagambye nti kati kiseera kikino wummule abalala bagende mu maaso kiina okubaawo naye kibeewo mu mirembe gyenjagala mirembe gitya nga awadde omulala oba abalazi eringa eyo bwe nali mpa yimu muweezi gyoyagala okulaba ekulaba sabira nnyo yesaala yange watandise kugisaba wano ng'ovuddeyo oba bulijjo gisaba sitandise wano handover eri occasion enungi yokwogera handover enene kubanga mwe mulowooleza mu katono nze booleza big things not ka handover ka minister kati gwe president oyagala kumusongera kwani si kyange kubuulidde bannayuganda be banakola ki be banalonda bwe mba ndina gwemusongerako ekyo kyange naye anti bannayuganda bakututte nga ali mu by'okusaaga sisaaga nti bamaze okujja eri olw'obusungu n'ojja n'oyogera eno anti mwe abanoonya negative ne gwe wennyini obadde oyogerera aboludde oluvuganya gavumenti lindako anti gwe mutandise abanoonya negative mubeere mu negative yammwe naye abanoonya positive kyenayogedde bakiraba nti kirungi si kibi tikirina gwe kivuma tikirina gwe kitaagaliza buli munnayuganda ayagala emirembe ayagala tutuuke ku kiseera ekyo pulezidenti bw'ahandiika ku mulala peacefully ani atakyagala waliwo abakwebazizza bangi nnyo nga bakwebaza lwebya wayogedde genda ku social media olabe gwe tokiraba naye banno bangi abazze boogera ebyo bakomekkereza bubi lwaki bobyogera bubi teboogera nga kyange boogera bubi ebyabo boogera bubi batya bagamba aveeko genda saawa eno we wamuteekako gwe kati sibe wayogedde nze sibye nayogedde naye tuyinza okulaba naawe ng'olinga abo lwaki kubanga buli omu aba amanyiddwa omanyi buli omu alina rekodi ye gwe yiyo nnungi eyange siwakanya gavumenti eyange njiwagira ate nfiirawo bajje n'omuntu tokomparinga ebitafaanana nedda bajje n'omuntu ne Dr. Kizza Besigye bakusekeredde batya tebagambye oli awo bamaze kugoba n'oyogera ebyo manyi ekigambo kyemukozesa ekyo ne bannamagye banno lidako ekyo kigambo kyokozesa okugoba kyengamba negativu yammwe ate bakoze tewaliwo okugoba siina wengenda wendi kati ye omukulembeze bwe yawulidde obubaka buno yagambye eki mubuuze tonamanya mukimanyi nze nakugamba nti akimanyi amanyi position yange amanyi bulungi amanyi principles zange amanyi nkola yange agimanyi bulungi bwe antegeera naye ng'obadde munywanyi we naddakati simbadde sikugamba nti mbadde ndi naba
nkyali gwoyagala omuvaamu awummule please soma message yange kubanga gwoyagala kuteekamu ebibyo nakugambye he's my teacher he's my mentor he's my leader he's my hero akulembedde Uganda tukulembedde bulungi ate ajja kutukulembera and kyemusabira kyokka kwe kuwumula mu mirembe omukulembeze gwe twagwe gwoyagala yafaanana atya nga President Museveni gwoyagala ddewo tekikisoboka yenewe ate muganda wange weekuwa byonna byenkubulire bw'ogenda n'obikyusa n'oyogera ebibyo jeno gwe obyogedde yes tovaayo n'ogamba jeno tumwine yayogedde kino teekako eddoboozi lyange bawulire kiinaayogedde ati jeno tumwine nga tumaliriza waliwo abagamba nti omukulu omusika gwe mulowoozaako mutabani we abagamba nze n'abayimbire breaking news mumaze ebbanga nga mumbuuza ekintu kino era mu komenti nkiraba munyoshama tubuulire minisita soko tubuulire Starlink ekoze etya nakugamba just relax nakugamba siina kintu kye nali nkusomesezza wano kyotagenda kulabako tekiriiyo okitegera tekiriiyo awo mbeera ndiddemu ofiisi yange lukwe mubadde nga mumbuuza ekibuuzo kino nga sibaddamu lwaki njagala nnyo mbawo ekintu nga sigenda kulimba oba okukusudia oba okukola ki okukyamuukiriza no nakugamba nze sikyamuukiriza wano wabula nkubuulira ekyo ekintu ekituufu Starlink leero wetutuuse wano wetuli empapula zimaze okuteebwayo mu UCC okitegera empapula zimaze okuteebwayo mu UCC twagala license tetugibasaba bula tubalagira batuwe license Starlink nakugambayo it is another enegwa mu foreign policies ate foreign policies mu Uganda tetusaba just tukutegezaako olemekwe kwa santi ekintu kye twaleta tekiri mu mateeka so Starlink egenda cooperating mu Uganda mu mateeka naye nakugamba eno tasobola kugicontrolling this is a satellite internet okitegera it is a satellite internet wabula tugenda kuba tumuwaayo ku ssente z'omusolo kubanga abantu mugenda kusasula monthly subscription tosobola kujja mu nsi ya muntu n'obanga okola ate ng'omuntu tomuwaayo ku ssente naye nakugamba this one is a weapon nkiddamu Starlink is a weapon oba oyagala okumanya ki kyekola Starlink genda oginoonyerezeko kyekola mu ggwanga lya Ukraine yeri mu kulwanagana n'abarasha eno okitegeera ekintu ekyo so Elon Musk's Starlink bamaze okuteekayo empapula mu UCC ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa April guleno gwe nnyini gwe tulimu omwaka guno tumugamba twagala license tutandike operation kitegeeza ki buli kimu kimaze okusettingibwa najja ne mbagamba nti etandise connectinga mu Uganda connectinga bulungi nnyo mu Uganda ne gadgets tosobola kuzifuna mu Uganda olina zijja Kenya kati wali ku stage eyo kwe tubadde inga osobola okujja gadgets Kenya n'ogiconnectinga mu Uganda kati twagala eronchinge wemala okulonchinga gadget mugenda kugifuna cheap fast and affordable kakati Airtel ne MTN mugenda kwekaabira nkiddemu nga Safaricom ne Airtel weekaabe Kenya mubadde mu baba na Uganda mugenda kkaaba mu na Uganda nkugambye empapula amazo ziteekayo mu UCC bazitaddeyo twagala license tutandika okugulawo amaduuka agaffe then tutandika okuweereza mu Uganda empuliziganya Museveni gyatasobola kujjako nkiddamu eno Museveni tasobola kugijjako kuwobozikiza nsi yonna tasobola ate ne kweno stage bwe tuliko license tugyetaaga olw'ensonga tutaddemu nnyingi okitegeera ekintu ekyo tutaddemu sente nnyingi nnyo mu connection zimu biki byonna tutaddemu sente wakuba abantu mu 18-19 n'okwata akalulu n'ojjako internet mukulu satellite eno giraba eno Starlink twagala license kati okalya ddakadda mbwera Museveni era yegundi ye government agenda giregulatinga ayinza okuba ma license kale gitumme license bakuwaana tumme license okitegera tumme license nakugambye mu America yaze ku protectinga East Africa watandikira then ava wasaasane Africa yonna ajagala ku satellite bweti kwajagala tekyali kuddamu kukola buyeekerawo mu region kubanga business nyingi nnyo mu America zaleesaawo mu region ya East Africa yegenda okubeera base ye ng'ebeesinga Kenya then n'atambula Africa yonna nga tuyita mu Lobito corridor ne African Rail Line zezo zatandise okukola mu gundi kitutwalawa Congo ndowooza mubiraba nabyo mulaba ekiri Congo mukiraba ekiri Congo kino kye nabagamba ne mbagamba nti Omumerica azze kumalako otawuli mu kugenda maaso trade war mu kugenda maaso wakati wa America ne gwanga lya China era wetwogerera leero ng'Omumerica ali mu 245% ze yakamukuba 245 ku byamaguzi ebiva mu China okuyingira America naye
leka mbabuli ekintu ekiri omwene trick eri mu kino ekintu abantu abamu gye batanalaba omanyi abantu bano abamu basiru n'Abamerika bennyini n'Abachina n'Abazungu bennyini basiru otalo luno balutunuza mu Amerika ate Trump yekyali mu kukola abakwatiddeawo obwongo batunudde nti Amerika simanyi gundi ekka neegira naye leka nkulage mu Uganda ekintu kimu olaba Omumerika gyali ali mu Africa eno China gyebadde ejja earth metals okitegera ekintu ekyo ono ki ono rare earth metals bakugamba China alekeddeawo kukola ki alekeddeawo kumusuubuza ebwe tayagala bagende mu nsi rare earth metals they are not rare metals zisangibwawo ne extraction Omumerika abadde yakola ki yarelaxinga kati China nga yekozesa teke eya loaning ngejja ne wabadikiteta ba Africa sente netwala ebintu bino almost kuweerere yensonga lwaki ebintu bya China bibadde cheap nnyo ogenda mu katala ako biri cheap kati almost ebintu bino abadde bitwalira bwerere okuva mu Africa kati Omumerika agenza okulaba batandise okuzanyira ku dola n'agamba kati ngenda kufa nani nakufaafagana na mu China ye big economy oba ye largest economy mu BRICS akola ki alimu Omumerika ono akimanyi tisenga akuba omuchina ono economically BRICS agenda kuba ginafuyiza ukitegera ekintu kino agenda kuba ginafuyiza Uve kumino baba bagamba nti simanyi Canada nedduka European Union inogera bonna beetaaga America bamwetaaga kati olutawo luno abantu abasinga batunuluza China kikyekola ne America kyekola nete baduna tutunuzaako bweru wa Africa kugaye bino bye bigenda masse bweru wa America obiraba bweru wa America ne China bino bye bigenda masse Omumerika ali muzine ensi China gyebadde ejja ebyobugagga ebyomutaka zino zibagamba nti rare earth metals gyebadde ezijja China ali Omumerika ali mu kubasayiningisa ndagaano okitegera ali mu kubasayiningisa ndagaano kati banensi bote tunulidde America batunulidde bonds za America weziri neta natunula Trump kikyali mu kola mu Africa tebannakiraba okitegera ekintu ekyo kyekino kyennakuga nti kigenda kubeerera nnyo kizibu China okuwangula America mu luno olutalo katulabe gye lugenda neze nkugambye nabagamba ffe tugenda okwesunga mu luno olutalo gwe mu Uganda kyolina okwesunga mu luno olutalo kwe kugwa kwa Museveni ne Kagame kwe mulina okwesunga okitegera bano ono omusajja ono bamuyita Eric Prince akulira bagita Black Water operation eno ate najo era alina ekibinja ky'abalwanyi aba Black Water okitegera ekintu ekyo ono yagikulira Black Water eno yaliko mu ggwanga lya Russia Iraq si mu Russia kati bano balinganga ola bakabinja ka wagina yaba Russia kati nono Eric Prince naye bwati alina akabinja kano bakasindise mu ggwanga lya Congo kaze kulwa America nakugambye America ne Congo basayininze mineral deal era enseddako okusayininga mineral deal ya America egenda kubeera Uganda zense bbiri China zebadde yeesibyeko ennyo jejja earth metals jezijja oba minerals jebadde ezijja okuzimba industry yayo America kide ekintu abadde akimanyi kati yesi yensonga lwaki yesibye ku zino nsi bbiri kati bo bano batunulidde America na China biki ebigenda mu maaso nti balaba ki ekigenda mu maaso eno kati ono bamuleese agenda kukola nga border patrol teri kya bugagga kya Congo kigenda kuddamu teri smuggling agenda kuddamu kukolebwa ku bya bugagga bya Congo ono agenda kugoverninga borders ate yagenda okubeera ne mu finance gye bamutadde ono omusajja businessman okitegera businessman is an economist naye ate yatandikawo akabinja ke ak'abalwanyi okitegera era bakugamba nti mineral deal America yagisayinize yes nete bamanye engeri gyegenda kuprovidinga security kati bo bagamba nti the only way bagenda okuprovidinga security kusindika ono omusajja Eric Prince eyazze okitegera kati esaawa eno UPDF ebadde ebba gold wa Congo nemufulumya Congo Rwanda nebba nemufulumya Congo kakati ono America yegenda okubeera ku border points zonna teri kya bugagga kuddamu kubeera smuggled out of Congo American companies zitandise okukola ki okusima ebyobugagga bya Congo these are the rare earth metals zetubadde twogerako okitegera ekintu ekyo kati olwedde America kati azifunye kakati ate China olwedde era nze mbagamba bano waliwo olutalo luno otunulya shaping yalwo yetaaga n'oteekamu nnyo common sense y'amaanyi nnyo mu luno olutalo then mwabawagira tiimu China simanyi nze ndi tiimu China bwe nkusaasidde kuba tomanyi America kikyali mu kukola naye oba oyagala okumanya shaping y'olutalo luno olutuufu olwa de-dollarization njagala otunule mu Africa kuba Africa yentabiro ya China webadde ekolera diiru zaayo zonna mu Africa awo okitegera gye badde ebijja ng'ebeezaawo badikiteta bano okubawa obusente kakati America yazze amulumbyeyo okitegera ekintu kino kugambye ono Eric Prince ekimuleese ayina okukakasa teri kya bugagga kya Congo kifuluma Congo kyonna kiyina kuyita mikono gya gavumenti ne kampani za America eziriyo kubanga America kyasoose okukola yatutte 50%
wamala okutwala 50% kati 50% esigaddewo eya Congo ate era baginegotiatinga ne kampani za America zikole kizitwaleko banagenda okumaliriza nga America eri mu 70% then banabaga bana 30%. Okitegera ekintu ekyo kitegeeza America akyayina gundi akyayina upper arm kati ono mu China ebintu bine kibimulesezaamu n'abikwate nga taddamu bi exportinga kubanga akimanyi nti eno bamusazeeko agenda tuuka alwaninga shortage of these minerals nga takyazirina naye nga teetaaga ebintu byogenda ki ogenda maaso kubanga America kyali mukola asuula ba dictator wasayininga endagaano ne government. So twetegereza olutalo luno twabe gye lunaggwera naye nze mbagambye gye luggwera ffe tugenda kuba tugyeko Museveni ne Kagame nga alugenze. That is our win. Ebisigadde ffe tebitukwatako kuba nabo babadde bagagga nga ffe tubonaabona. So respect